Hello, amanya gaba mtaka lyangu Nuwa. Olwalo ngenda kuyigiza engeri y'okuteeka software mu computer yo. Bw'obanga tomanyi engeri y'okuteeka software mu computer yo, oyiga leero ogeragera ku page yange no bagiyita yiga okozesa computer yo. Kuba nkuyigiza kuteeka software ku computer yo, so nkuyigiza by'otamanyi ku computer yo. Sagala ompakanyi. Software gwe tugenda kuteekako leero ngenda kuba just testing. Naye bw'obanga omina ku CD kikola kye kimu n'oba omina ku flash nanga mu download zera kintu kye kimu kyokola format yemu. Bw'obanga omina ku CD ojja kugenda wano ku start, ogenda mu my computer, ojja kusanga eno DVD eyo, ojja double clicking omusanga eyo era ka setup k'osangayo ky'ojja okukola y'engeri y'omu installing. Obanga olina flash ojja gisanga eri labeled wano. Naye kati nzogenda mu download ze nemuteeka no ku desktop, katutandikirewo. O double clicking setup yo download ze n'okyusa no changing a language wano okyusa olulimi lw'oyagala. Instead singa tuteekawo English ko gye tumanyi. No clicking OK ne bajja kugamba welcome to the setup blah blah biki. Onyiga next ebiseera ebisinga onyiga next enebeera license agreement bakugambira software ntwamukolayo ti tomutunda baba bwerere tomukola kiboogera ebintu bingi naye ebiseera ebisinga tewetagana kubisoma. Onyiga bunyizi agree next natandika okuinstallinga gwe ng'olinze olaba kati wano abaali completed bagamba setup complete. So software akabeya kulate nene omukolanga bwenkoze wano tewali njawulo. Bw'oba oyagala osobola unclickinga wano ka start kano bw'okaniclickinga kitegeeza nti bw'onyiga finish program tetandikirawo, naye bw'okakiringako kitegeeza nti program egenda kubanga ekola ki etandikirawo bw'onyiga finish tap ng'ebikula. Kale olabye bw'ebikudde tegedde. Kale n'olwekyo engeri y'okuteeka software ku computer yo, page yange eno nsigala nkujjukiza buli kaseera ogijoininga. Ekyo nga kiwedde, Katonda abakuume, kamba sampling emu kayimbawo temugenderera awo bwerere. Byekyanze kale kambigobe maliriza.